Basingo. Balunyole haniwe ebyo nawo ni ebindi ebikulekire ebo bidda okuwa ekifaananyi ekyo n'okukunga abantu bonna naddala abewaffe gye tuviira era olwokuna tujja kuba ne ekituyingiridde namujinga atuyingiridde mu byabufuzi muki anti tugenda ku Chimeza, yes, Radio 1 Chimeza. Yeah. Yes, yes, I am the one. You know, You introduce yourself. like Mirimo obukumpanya obulyake n'omutima omubi ogutagaliza nkulaakulana Butaleja bwe guli okukola ebyo. Kakati ku ssaawa eno tuvuddeyo nga tugamba nga tukunga buli omu atubulira naddala Abataleja nti ku Lwokuna olwa wiiki eno tutwala ekiwandiiko ewa RDC okukuba enduulu n'okwemulugunya ku ngeri enkyamu ey'obutaweebwa abantu batuufu mirimo e Butaleja n'abo abaweereddwa tebatuukiridde tebasaanidde naye olw'okuwaayo enguzi. Ate kino balinganga abakiyigidde ku gavumenti ennene wakati. E Butaleja weewaawo emirimu egiriyo mitono naye gavumenti eno eya Uganda yeyina emirimu minisitule zonna nga bwe tuzirina. Abanyole tebaliimu abantu ab'e Butaleja tebaweebwa mirimu emyaka 4 gavumenti y'NRM tewa Banyole mirimo. Kamibeere mu kabineeti temuliimu. Twalina minisita omu yalina mu myuka w'ekibiina ekifuzi ekya NRM Assistant Secretary General Honorable Dorothy Shuha bamunyakulako bamujjako ogufu ogwo bwa Assistant Secretary General ne bamujjako n'ekifo ekyo bwa minisita. Munyole kigwe batuddizaawo tewali. Twetaaga Abanyole mu kabineeti at least 10 tubeereko ne ba permanent secretary nga 15 tubeereko ne ba director ne ba commissioner kubanga ebiwandiiko abantu baffe babirina. Abantu ab'e Butaleja tebaweebwa mirimu. Tulinganga be baafiisa nti ffe tuli bannayuganda tebatufuddeeyo. So yensonga lwaki twagala ate ku luno tuleme kitwala Kampala ensonga eviire ddala kuggula wundi e Butaleja ekiwandiiko kikwase RDC era tulage n'abatuuze abalala bayinza obutamanya kubanga omuzungu agamba information is power. Osanga bye twogera mu luzungu eri abanakyalo tebakola ki tebabitegeera. Yensonga lwaki tugenda kukola ekiwandiiko era twekalakaase mu mirembe. Ensonga endala nti ng'omuganda wange ne baganda be bagambye nti ensonga eno singa aladisa n'abatagigusizza tulina obusobozi era tugenda kukikola nti tugenda kugenda mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti kugeza nga Equal Opportunities Commission, Parliament ya Uganda, Office of IGG, State House Anti-Corruption Unit okubanga tutuusa eddoboozi. So si kwe busoose ffe ab'e Butaleja okwemulugunya wabula ku luno tetwagala kwemulugunya nga ffe abakulembeze oba abayivu ffekka. Twagala ne bannakyalo abalonzi aba bulijjo omuntu wa bulijjo ensonga eno aginnyonnyoke nti kituufu okugeza nti bangi ku bo bwe baamala okusaba emirimu gino baafuna okutiisibwatiisibwa nga tekibaweereddwa nga babaggyeko ensimbi oba enguzi. Abamu ku bo baafuna obuvune baatemebwa ebijambiya naye olw'okutya olw'embeera eyo ne basalawo babisirikire. Nze ndi wa mukisa ndi nze omu ku abo abasabako omulimu guno. Nenkozesa ebiwandiiko byebimu nensaba mu gavumenti eyawakati kye tuyita Public Service Commission oba Central Government. Erinnya lyerimu ne baliteeka ku shortlist. Nenkozesa ebiwandiiko byebimu nenteeka e Butaleja ng'omukulembeze ayagala okuzuula ekinyusi kyennyini. E Butaleja njagala okubalayirira n'eggwanga lino okutegeeza nti e Butaleja tebanteeka ku shortlist. So njogera wano ng'akiikiridde abo abakwatibwako era abaakosebwa. Naye lwakuba nti nze
ndi mugumu kuba ndi mukulembeze ate eryantama nyina obuvumu okujja ku media era yensonga lwaki olwokuna tukunga abannabutaleja bonna n'abaagaliza Uganda eno ebirungi batwegatteko tugende ku ofiisi ya RDC gwe tandikira woli naye tubasaba mukuume empisa siina gange ndi Semuyagu Roni omunataleja omunyole nibatina mupanya batinire muhere mwaja bewusa kuboka nje abali kunga atenga esonge jingamba ni district ya Butaleja balino ohumwa yo bosi kubanga hulini technical elino ohola huyo kwaba ni political elino ohola kusonge jojosi nisonga jimoyo enguma amoyeyo kihimire fo halomati ifenga Bataleja ifenga bangambiwa kusonga ja unyole siku ni hale kuihala kwaleha ulishitu shifira ngo shityo eliye songa eye milimo ehu district wefwe muhahiho ahagabe milimo habalanga district service commission abana balire emirundi mwene mingi omulundi gulo gujo gwango yeho gosa abana balirabe nabangi naye siba mweyo okubantu baterese songa kwamanya ehizibushi moye ngena ko isabanyoli kwamanya nti ohahiho hano hali uhole milimo jaho kuli kulomeranga hani ukahiho hana halimo kusawa yino kubanga abana bataye papula abanani bahino okutonga utaye bingandi ho byawe basomereye enguma ali humwe abana bena mangisiba bataye ku papula oba kubalanga ku list okubanta abana bano babantu babange emirimu gino ate nga abana basoma epapula bali najo epapula sibaji tusakunasa epapula bali najo naye kujiyo kweyagana nti niku kwehenduliso kwefo ukolire nti iri abana eri abantu abajire abali huma kupapula gino batuhisa masina gawe agatulire naye nga nibawula bwegirise obubikiriso okuba omirimu egyo ebyo biri mu papula ojulizi kuli nawo era olwokune kuli kumwayo era kihigimani nemani nango nindomanti oba ni bosi ninangirira nindomati yosi buli muntu yabanali buli munanyole yes nalumirirwa unyole yes yoba noli olo kune kwesi kuyinyohere ngalala kuyalire ngalala shamagendo lumunyola aloma kubanga inosonga tungambaho inosonga sengamba omuntu mulala humwafu oba humugaga yeka sengamba kugasoma natasoma usawo kwenda obwenkanya mu district yefe yebunyole situation. But I think it's important that the District Service Commission, in whose docket this lies, comes out to ensure that it convinces we, the people of Butaleja, that they are doing the right job for us. Rumors are so many. People are crying. Parents are bribing. They are selling cows. They are selling land. They are selling animals. I don't know, goats. All sorts of things are happening. Those tears are so many in our district. Something has to change. People will come up and say, oh, where's the evidence? Where's this and that? Truth be told, if an inquisition is put in place, an inquiry is put in place, you will find how topsy-turvy things have been in Butaleja. And by topsy-turvy, I mean Chefula Nenge, for those who know Luganda very well. Things are upside down. Unfortunately, when we talk of demonstrations, most people think one is against something. We are not against the government, not against leaders in the district. We are against a practice. We are against a practice that is dehumanizing us. It has made education worthless. People get forged degrees, certificates, and they still get jobs in that district. You have head teachers in the district who don't even have S4 papers. And they say, oh, you read, but some of us didn't have to read as much as you did. Look, we have the jobs. This must change, and it's my prayer that come Thursday, all goodwill, all good-thinking people from Butaleja that are concerned and tired of bribing for jobs, tired of reading and thinking that they are only going to read and sit back with their papers in their homes while enjoying poverty, they should be ready to come up and say enough is enough.